gwe munnange yakegatta ku Bukedde TV ekyali program Abanoonya. Amanya gange nze Nakalema Jane mbeera mu Ndeeba. Omulimu gwange ntunda caayi ekiro. Nina abaana 3 nzaalibwa Mitiyana n'eddira mpologoma. Obuzibu buli ludda wa? Njagala mubeezi, njagala omusajja akuze myaka 5 okutuuka ku 7. Gwe olina emeka? 8. Ogambye olina abaana ate tata waabwe? Tata waabwe taliiyo. Omaze ebbanga ki nga oli bw'omu? Myaka 6. Kaakati Nakalema, ogambye osanze okusoomozebwa kungi nga oli bw'omu, kwe kutya okukwosanze? Obwomu buzibu. Emyaka 6 gye maze nga ndi bwomu, si byangu. Obuzibu osinze busangawa? Mu mbeera ey'okubeera obwomu eyo. Niweebuuza buli kimu n'okyebuuza wekka. Kibubaalo kye kikuli obubi? Era kibubaalo. Kati omwami gwe weetaaga alina kubeera ati? Gwe njagala nga muwanvu ngange, muntu mukulu. Kaakati omwami oyo bw'aba alinayo abaana, ensonga eyo oyinza gyogerako otya? Abaana mbakuuma kuba nange nina abange, babeera bange bonna. Abaami ab'emyaka egyo gy'oyogeddeko bali batya? Nze benjagala nange simanyi naye nga nze benjagala abakulu. Obazuulamu ekyama? Abantu abakulu, nange ndi muntu mukulu. Abavubuka bali batya? Navaayo. Kati nga ggwe okusinziira ku myaka gyo weemanyi mu kyama ki? Nze simanyi, tayinza kwemanya. Teyali yeemanya kazeeke. Ng'oli mukkakkamu. Ze mbeera zo? Zeezo, nga bw'ondaba zeezo. Kyekikula kyo? Kyekyo. Simanyi kuyomba, simanyi kulwana. Biki ebikusanyusa mu biseera byo eby'eddembe? Bwe mba ne rediyo ne TV binkolera ng'omulembe gwa leero. Mmanyi nti kugendako ku biiki, ne mulya ku bulamu, kugendako mu kiraabu. Kati nga nze seetwala basizirina, naye kati ewange mba ne TV ne rediyo binkolera. Biki ebitakusanyusa bulamu obwo? Ate ebyokunywa omwenge sibinsanyusiza ddala, naagunywedde andabikira bubi. Miziki gy'otayagala ku basajja ng'oggyeko kunywa omwenge n'ebirala ebifaananako ng'ebyo? Ekisooka kale kunywa mwenge, eky'obwenzi tekyebeereka, waba takulaze bibeera eyo. Kikulu kya kunywa mwenge, singa abatanywa mwenge kikola amakulu. Ebyokuzaala nga tubikoonyeeko. Simanyi iyo babeera ayagala. Olugamba nti anzi bw'olina ne bennina tulabirira abo. Kyo kiva eri gyali. Ate ggwe ku lulwo? Nze kulange nedda. Kulange nedda, naye bw'aba ayagala kiri gyali. Ebyokwekebeza kirungi nnyo, nkyagala nnyo. Era tekisoboka kubaawo nga tetwekebezza. Abaami obasanze otya? Tebafaanagana nanti, buli omu aba n'embeera ze.
tebafaanana kyenabalabamu tuyinzaga nti abasajja bonna kyekimu nedda tebafaanana saalinoonyeza singa bafaanagana. Kakati Nakalema, gwe ku lulwo wali ofunyeeko wali obasaazeemu obuzibu? nga byamaka tebibulamu era bwe butyo naye nga bagambye tebafaanagana. Abakwetaaze bakufunye bati? Banfunira ku ssimu yange MTN 0778 69 76 68. Kibaddiremu 0778 69 76 68. Program Abanoonya ekyagenda mu maaso kankutwale butereevu mu kanyomero kaffe ak'entanda y'abaagala. Amanya gange nze Ali Male mukugumbye endowooza n'okubudaabuda ate nga nze mwogezi wa Uganda Counseling Association mu ggwanga. Ebitta omukwano bintu bingi nnyo abamanya b'enjawulo babitadde mu buwakatirwa bulungi nnyo naye ebikulu ennyo ebisinza okugibwayo y'ensonga y'okubeera nti empuliziganya ennaku zino yeesalise nnyo mu bantu. Abantu tebakyategeera mpuliziganya kiki eyinza kukola ku mukwano, eyinza etya okugwongeza n'egulinyisa waggulu ate eyinza etya okugukendeeza. Ekirala okulaba nti ensonga nyingi nnyo ez'obufumbo ezigenda mu maaso mu ggwanga nga tewaliiwo kutendekebwa, tewaliiwo kutegekebwa, tewakyaliwo bantu bategeka bantu mu nkola ey'okugenda mu mukwano mu ngeri y'ekikugu, mu ngeri y'okuba nti bamanyifu era nga n'ensonga gye bagendamu bagitegeera. So ensonga eyo etawaanyiza nnyo eggwanga lino, etawaanyiza abafumbo, etawaanyiza ab'emikwano, etawaanyiza abaagalana. Tulongoose ensonga endala zonna ez'okumalawo obumulumulu naddala ze tuyita conflict. Obumulumulu okuba nti tetwetegeera, okuba nti tulina okulongoosa, twekuba mu ttooki ffe kennyini abaagalana ababiri kuba muba temwakula wamu. So kirungi nnyo gwe omwagalwa agenda okwagala muno weekube mu ttooki nti nkuze ekimala. Abasinga si bakulu bulungi, kyentegeeza okukula obulungi nti obwongo bwo nga bukuze bulungi ku kintu ky'ogendamu, ebirowoozo byo feelings nga bikuze bulungi mu ngeri y'enzikiriza ng'ekuze bulungi. So si kubeera nti ojja kuleeta kutulugunya ku munno olw'okuba gwe ebyo tewabikuze, tewakula bulungi, tewafuna mukisa gubikuza bulungi kutuuka ku mulamwa gwennyini ogw'omukwano. Ate ng'omukwano kintu kya buvunaanyizibwa, kikuzimba, kikwongera obuvumu, kikuwa enkulaakulana singa oba okikoze okitambuza bulungi. Program Abanoonya bwetyo bwerabise olunaku olwaleero. Kamba siweyola nga nkoze ne munange Biresa Kirime ali ku kamera. Mubeere bulungi. Mwera. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku programu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Omuweereza wammwe w'Abanoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti ag'abaami, amasaati n'engatto eby'omulembe okuva e Turkey ne France. Basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala.